General Museveni aludde nga akyusa amannya buli mu kwesimbawo kwonna, buli kalulu akabaawo abeera n'amannya mapya. Kakati Nambooze yeebuuza nti General Museveni ddala ali siriyasi ne bannakenya ne batuuka okutusekerera, kubanga munnange poosita ye ate eno eyakafuluma eriko amannya malala agakyusiddwa ge yakozesa 221 eryattebuhabulwa teririiko. Kale munnange ebyo nga bikyali awo, omulamuzi Baguma agaanidde mu musango gwa Besigye ne date. Besigye omusango gwe ne banne bwe bavunaanibwa bagenda okuwulirwa mu butongole already amaze okugiwa, naye ebyokuva mu musango abigaanye. Ate Ssekikubo bw'atyo ye yatukakasizza dda nga bw'ajja nga independent, naye ekyebuuzibwa ajjira mu NRM agenda kubeera ng'agivaamu, kubanga bye yayogera juzi byalaga nti tagivudde, wabula nti agenda kujja nga independent naye ate mu NRM. Ate abamu bagamba nti yagambye yagivuddemu, ekituufu kye kiriwa. Business zikalubye. University eya KIU wali mu ggwanga erya Kenya bagitadde ku katale, etundibwa amabanja. Lwaki Museveni tayambako ku bano nga bw'ayamba abalala? Kale bwe nti munnange nkulamusizzaako gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese. Era munnange teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani. Gwe munnange ayagala apartment omuli buli kimu nga weetwaga bwetaazi kutwala tulootwo, Hillside View Apartments bwe ziri nnyo, era ng'ekiyungu kya mulembe, eddiiro ery'omulembe, ebisenge bisukka mu kimu, ate kukosa ne parking ennene compound mw'osobola okutuula omuli ne tents essigiri bwe ziri awo, osobola okwokya ku mucyomo n'abantu bo wabweru awo, so si nti w'opangisizza wokka w'obeera. Kakati ate amasannyalaze tegavaako, okukosa n'okubeera nti no munnange wifi weeri ate ne transport wa bwereere w'oli wa ku airport oba okumpimpi awo, kasita oba munnange nga toli wala nnyo, kati gwe bala distance okuva e Kajjansi, Kitende, Namulanda paka ku airport Entebbe, nti singa oba mu bitundu ebyesudde distance efaanaganako bwetyo basobola munnange okunona ku bwereere. Kale tuuka e Namulanda, Kitende, Kajjansi, tuli ku Entebbe Road, obuuze ejjanyi ku kyaki. Kati ejjanyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments, beeyi eri wansi tesangika. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna, nakugamba nti gwe bakwasa ekizimbe kyo balabirira ebyamasannyalaze n'ebyamazzi, bajja kubanga bakirabirira bulungi nnyo, ate nga balina water heaters ez'omubinaabiro zikozesa solar, ezo zinywa amasannyalaze munnange toyinza kuzisobola kuyaka wafuuno. Balina water pumps zikozesa solar. Kakati kitegeeza nti osobola okubeera n'amazzi ng'osimye oluzzi ne bw'oba ng'obeera eyo etasuubira na kutuuka masannyalaze mangu ku mulembe gwa Museveni guno. Ate nga balina amataala security lights zonna zikozesa solar, gejjako gokka geeteekako gokka, obudde kasabuziba nga geeteekako, kasabukya nga gejjako. Kati n'obanga munnange tobeerawo ewaka era ewuwo wabeera waaka. Balina CCTV cameras, ate nga zino kamera osobola ziyunga ne ku ssimu yo ne ziconnectinga ku ssimu yo ng'osobola okulaba ebiri eka n'otegeera nti okay bano bali mu kulya vakedo wange. Kale awo n'obakubira gundi muve ku muti gwange gwa vakedo. Ye Maintenance Palace. Kakati munnange beekwate era gendayo, bajja kukulaga n'ebirala bye sikubuulidde. Waliwo omukyala anoonya ennangamuntu ye ayitibwa Kyalimpa Rest Sarah, ayitibwa Kyalimpa Rest Sarah, era nga munnange ono ennangamuntu yagisuuleyo ku Ministry ya Internal Affairs. Kale agamba nti gwe munnange nga ennangamuntu eno ogirabyeko eriko amannya Kyalimpa Rest Sarah, ekirawo ekiri kya mitwalo 10, era gwe omubuulira bubuulizi gy'oli n'aginona n'ekirabo ekyo. Ennangamuntu eriko amannya Kyalimpa Rest Sarah, emitwalo 10 gwe wenna munnange agirina oba eyagironda eyagirabako. Abamukisa Transport Services gwe bali nnyo, era bano
asange ku 074193273 074193273 basobola okutambuza wonna weeyagala mu ggwanga Uganda. Abamukisa Transport Services bali ku 074193273. Omusawo Dr. Waali era temufana birwadde, ennamba mugisabe era abantu bagisabye bangi nnyo n'obujulizi weebuli ku ndwadde kansa ku stage naddala nga munnange kansa bakuzuddemu kansa weeyune mubobogezaako naye mugezeeko ate nga n'ebirwadde ebirala munnange olina obulwadde bwaffe buno gezaako munnange ettuufu liva wala ate ettuufu liva awantu w'otasuubira nze nange neewuunya munnange abantu abalina waaka era mune Katonda yabateekawo bw'atyo ate abantu tebatera kubafaako naye tofana bulwadde munnange leka kubeerawo kutuuka kufa olw'okubanga nti oba oliawo abamu anoonya kwegamba gasawulira kiraasi muganda wange okuwonya guba mukono ate eba talenti ekyo nakitegeera nti omuntu aba n'amagezi ag'ekikugu naye nga yamanyi lwaki ngire twabeeranga mu kibiina ng'olaba sigamba nti abawala abali very beautiful be basinga obugezi in fact abo tebamalako na kusoma sigamba nti abaana b'abagagga be babeera abagezi nedda ababeera batono ddala ababeera abagezi guba mukisa kale kwegamba abaana abaasomanga ne bamalako ate nga bagezi nnyo babeeranga awe batyo basomera na mu bigeri tebategeerekeka babeera boosaayosa babagoba school fees kakati mu kyenkunyonyodde ekyo jjamu amakulu temunnange omuntu asobola okuwonya naye nga ogamba nti kati ono yasoma ekikulu nti yasoma ate n'amalako n'amalirayo ddala tiye mugezi kale eyo tuveeyo muganda wange tutandike ndowooza bwe tuti munnange tutandike n'ekyatuleese butereevu bwe mikwesese gye ndi nnyo era ekikopo ky'olukambwe munnange kyasomye dda kiri wano omujaja Kisubi kati byonna ntabika njagala maleyo lumu n'entangawuzi n'enteekamu anti bagala lubuto kyoto alusenyera enku yakola ki yakoowa kakati munnange bwe ntyo nange sirulyaza amaanya nginjiwayo ekikopo ky'olukambwe emiwogo emimmonde ate embulugunya emberenge maanyi gavvu byonna sitaliza nyendudde okulya ku namongodi ashimu namulabe ati baawummula nnaku zino kati yatuuka nanga njagala namongodi munnange naye namongodi ekiseera kya namongodi kyaliwo bannange ani ataalaba namongodi twalya namongodi kakati munnange General Museveni mu nkola ze ez'okubuzaabuza naye ekintu kino baakyogera dda nti Museveni osanga lumu muligenda okuba nga bamuwaabira mu misango egimu nga tegimukwata kubanga amannya g'akozesa kirabika ndowooza agabuzaabuza n'eryatibwahabube yalireeta juuzi nga bamaze okubeera nga bamulemerako nti Museveni ono mwalituuka ekiseera nga kkooti ebagamba naye nga si nga bwe mwalaba ku gwa Besigye bamugamba nti atunnamalanda ku 18 mu kkomera kubanga juuzi ate bakujja mu kkooti masho ne bakuleeta ene Nakawa mu kkooti enkulu kiba kitegeeza nti awo we twatandikira okubala ennaku kati General Museveni naye lumu jjukira nti amanya agenda agakyusakyusa bwe tunuulira kasokedde ng'ajja yeesimbawo bwe yeesimbawo nga Museveni Yoweri Kaguta oluddako yeesimbawo nga Kaguta Yoweri Museveni oluddako yeesimbawo nga Kaguta Museveni olulala yeesimbawo nga Tibwahabulwa Museveni Kaguta kugambye agenda agakyusakyusa bw'atyo kakodyo ki akali awo bajja no Museveni mugezigezi naye lwakuba nti era sitiirwa abantu bandibadde ekyo baakiraba dda naye muganda wange kkooti yazifuga era bajja kugamba ekyo ndaba ye mutuumu era ndaba naye suubira okuba nti n'egyo emisango gisobola okumuggulwako egy'okukyusakyusa amannyo okutubuzaabuza nga buli kaseera alinga nawolovu tewaliwo musangaawo mabirizi oba awulira teri amanyi oba mabirizi awulira naye era ne bwawulira bajja gumujjako ate gitasinga musango awa kiki oba bamukolimira kakati nambooze bw'atyo abadde ekintu kino akirabye ne bannakenya nabo ne batandika okubeera nga batyo bakisaagirako batujereegerera
naye bo bagamba nti Museveni ne bwakyusakyusa amanya ndaba yawangula dda yeerangirira dda bannakinya abamaze okulaba posita ya General Museveni nga baga ati kuli kigambo vote. Naye ensonga wano enkulu era ng'ebaddengawo mu ddiiro Museveni okujja ng'akyusakyusa amannya ku posita ye. Amanya buli lwesimbawo gabeera malala. Kaakati munnange era 26 ze ng'ate alina erinnya ly'asudde. Kati Nambooze nga ga munnange tonza kubeerako siriasi n'omulundi n'ogumu. Waakiri beerako siriasi kubanga ensonga y'okukyusa erinnya waliwo abantu abalowooza nti just ndaba ye muntu omu muganda wange bw'ojja ne beewandiisanga katugeze Mukasa Johnson Kakembo katugeze just nga gasse amannya n'oga nti Mukasa Johnson Kakembo. Kati ate olulala n'ojja n'ogamba nze Kakembo Mukasa Johnson, ebintu ebyo biba byebimu. Kyenneebuuza biba byebimu. Amannya ago gaba gaawukana kubanga waliwo abantu bangi nnyo abalina amannya agafaanagana. Kati arrangement yaago munnange erina okuba nga eri consistent, tokyusa. Kaakati munnange era nsuubira okuba bw'obanga obadde okola ebibuuzo katugeze abaana nga basoma bwali mu siniya ya 6 oba ya 4 oba kibiina kya 7 olupapula olumu n'awandiikako Johnson Kakembo, olulala n'awandiikako Kakembo Johnson. Biyinza okuba ndowooza nga byanjawulo bwe mba seerabidde mu mateeka. Naye General Museveni wano anti yalina immunity ku buli kimu ye ekikye kiba okay. Era bajja kugamba koti ako kantu katono nnyo nga kali ku ye oba ku memba wa famire ye, naye bwe kabeera oba kwabo muganda wange banne ab'oku lusegere naye kageze kabeere ku muwejjere nga Uganda atalagi bajja kugamba ogwo omuti gwa Vakedo tugututte kubanga ogambye nti omuti ogwo gwa Uganda at large ate wano ogambye at large Uganda si bye bimu omuti tugututte babeera banzise. Awo nyinza okulwana obwezizingire naye kakati munnange musaba ntono nnyo nga National Resistance Movement NRM emaze okwanviiringa presidential poster yaabwe eya 2026 elections. Bwatyo Mukono Municipality MOP Betty Nambooze Bakireke na raising sharp concerns ku nsonga z'amannya General Museveni g'akozesa era nga yeebuuza nti munnange enkyukakyuka gy'akola mu mannya buli kaseera enkyukakyuka z'akola mu mannya kubanga tulina okubeera nga tugoberera amateeka proper legal procedures. Naye bwatyo n'alabula nti munnange kino kibeera kiconfusinga kireetawo public confusion. Nambooze yatulabula yagezaako okubeera nga munnange yeewoonya era nga kino by the way kibadde mu ddiiro okumala ebbanga ti Nambooze akizizza buzza mu light. Kakati bwatyo Nambooze nga annyonnyola agamba nti Museveni yakozesa Yoweri Kaguta Museveni mu 2016 yakozesa Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ako 2016 kati n'ayongerako erya Tibuhaburwa 2021 mujjukira bwawe yajja ne Tibuhaburwa n'alyongerako. Kakati munnange mu posta empya ataddeko Yoweri Museveni lyataddeko Yoweri Museveni kugamba 2016 yagamba Yoweri Kaguta Museveni kati Kaguta n'amugjamu mu 2021 erya Kaguta n'alijjamu n'agamba nti Yoweri Museveni Tibuhaburwa. Okitegeera kakati ku guno omulundi asudde Kaguta ne Tibuhaburwa gonna agasudde agambye nti Yoweri Museveni kakati kitegeeza abantu abo
babeera banjawulo ate era ebbanga lyonna nagira emirundi gye yeesimbawo ne Dr. Kizza Besigye emirundi yeena gyonna egyo gyonna Museveni yajjanga akyusa ne gye buli eno akyakyusa buli lwajja myaka 5 abeera mulala era muyinza okwesanga mukyusiza constitution ne mugaa kale tuzeewo ebisanja tuzeewo n'agamba nti nno nze ekisanja ekiwedde si nze luli nali Yoweri Kaguta Museveni kakati nze Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa nedda kati nze Yoweri Museveni mubadde ki mugende mutankula ebitabo ne mutinkula ebitabo kakati ne bazza ensala nga bwalaba ko ya Dr. Kizza Besigye nti tomaze ennaku 18 mu kkomera wabula ennaku zino ntono nnyo tonawezamu na myezi 3 kubanga kooti yamala n'ekyusa ate ebya kooti y'amagye tebabibala ziri ennaku zo tebazibala kakati butandise kubala bupya Museveni kwesanga bamusalidde katugeze omusango agamba kooti luli ebadde tenda kusalira musango bije tubibala kati omulamuzi mu ngeri ey'ekibogwe bwatu bwe yakola ki bwe yasala kakati nekuguna omulundi muganda wange oyinza okwesanga nga byonna bakugambye nti bannayuganda nga muli babujabuja omusajja najja nga yeesimbawo nga yamanya akyusa bakyuse naye nga temufaayo muli mu kwesiba bisanja munnange kati ng'olumu ina kumuvunaana misango egyo gya myaka 5 gyagenda okufuga oba gye yakayingira kubanga n'emyaka egiyise 5 si yeye kakati ketugeze nga yakawangula 2021 oyagala omuwabira ebyokuva ekisanja ekyatandika 2026 nga kugamba teyalinze era okutandika kati jukira twalonda January nga 14 kitegeeza nti okuyingira February awo katugeze oba bamaze okumulangirira awo kooti emulangiridde ng'agamba just myezi mitono nga yakamalako ekisanja kye wali ne yeeteeka ku kirala ne yeerangirira ku kirala era nga si yeye nga mulala era kyobulanga nti yabeera muto buli kaseera abantu be bamukaka yuza ensonga lwaki abantu bamukaka najja nga akyusa amannya kubanga n'abantu be bankakanga kakati nze mba namalako ekisanja kiri nga nina okujja nga ndi mulala kakati munnange agamba nambuuze nti Museveni emirundi mingi nnyo azenga ayogera ebintu bitategeerekeka yatugamba nti tamanyi birthday ye naye ati tumulaba buli kaseera abeera akuza ennaku amazaalibwa tamanyi bakulu yazaalibwa naye ate abeera akuza amazaalibwa buli kaseera bino naye babimuyingizaamu wano juzi babimuyingizaamu wano juzi kakati bannayuganda tebabeera nga basigala bakyebuuza ddala Museveni emyaka gye gyegiriwa emituufu kubanga okusinziira ku biriwo naye ani yali akuteko Museveni mu ngalo ani yali akuteko Museveni mu ngalo yakumbuza gwe wazira baddi engalo za Museveni si nnema naye omuntu watukire okumerinkanya ku ngalo ombuza gye naziraba naye nga biseera biri nga tukyali mu mawulire nga Uganda katuweze pulezidenti azze amukwatakwatako mu ngalo awo naye namukwatako mu ngalo nze nga ndi mukwetegereza ngalo ngalo kizino kakati engalo kubanga omuntu wamerere nga ku ngalo aba mukadde kale emyaka minaye giraka mingi jjo naye omuntu watukira okubeera nga ali ku ndabirira ey'akabi naye kati omulabe ennaku zino atambula bw'ati oyo omuntu ogamba nalaba Gilbert Bukinya nga juzi wano nga bagulawo oluguudo lw'e Ssentema nga bakommission Museveni bwe yaliyo ku luguudo lw'e Ssentema bugadduyiwa koolaasi ng'atambula ati nendaba Matya Kasayija naye atambula ati naye agamba akyamala ku Museveni bonna entambula kati yakyuka tekyali eri bonna kati batambula eba slow motion eba kyeyo batambulira mu ki mu stumbling modi oba bagiyita batya eyo oba tugambe tutya wiki modi oba luzungusirwa naye
balina modi mwe batambulira etali yaluli bibetegereze n'obutambi abaana babuteeka ku mutimbagano. Kakati fena gye tulaga by the way tewali kyakusekerera awo. Kakati nti Nambooza agamba nti yeka nyini yayagala okweyongerako erinnya ery'Abakireke erya bbaawe, naye munnange kino kyamuleetera okubeera nga alayira akuba ebirayiro mu kkooti n'okubeera ng'ateeka mu gazeti publication ng'alangirira mu mpapula z'amawulire nga bw'agenda okukyusa erinnya nga tebannaba kubeera nga munnange bamukkiriza okubeera ng'aliyeewa erinnya eryo ery'Abakireke. Betty Nambooze Bakireke erya bbaawe. Kati General Museveni yamala gakyusa bw'atyo nga bw'asanze ate ali ku bannayuganda engome. Bannange kaakati munnange tukimanye bulungi nnyo nti akalulu ka 2026 ko kano kagenda kubeera kakaasa mmeeme era nga buli muntu yenna asaanye okubeera nga ateekinga nooti ku bintu ebiwerako, naye ekyo kizze nga kibaawe ekyokukyusa amannya ekyokuwa Muhoozi obuyinza obwenkomeredde. Kuba Muhoozi nga mbaditana bakuva mu ntebe eyo ey'obwa CDF nakyo muyino kinooti nga baamuwa obuyinza bungi n'okutuuka okubeera nti singa pulezidenti abaaliko omufuzi abaaliko kuba kati yaliko omufuzi General Museveni nga bw'afunamu obuzibu akatono konna bw'ati Muhoozi yabaddawo si alupo nga vice president, kati woyo ye aliwo bubeezi naye kati kiri ku CDF ng'ekifo ekyo kasa kiyingiramu Muhoozi. Ekiri kyenkugambye nti bwe kibeera nga kyabwe awo bakiwa buli kimu ekyetaagisa. Kati ekifo kino baakiwa amaanyi mangi ennyo ekya CDF kivulaba nga asalawo ebintu bingi nnyo kuba Museveni yamuwa obuyinza bungi nnyo olw'okuba mutabani we yali ajja CDF ne bamuwa obuyinza bungi. Ekyo munnange nakyo tulikyogerako lumu, tujja kukyogerako lumu ekyo kubanga nakyo awo muganda wange kati wonna ndowooza waagirira bw'ati oba n'ebyokuwamba nabyo mubimanyi biri kumpi nnyo awo nti mwana asobola okuwamba oba okubeera nti kati gwe balese mu buyinza kuba kati era yabeeramu yalimu in fact yalimu nti oli just ogamba ogonza ogamba nti ono presidential advisor on special operations kumbe ate Museveni ya advising ono ku special operations ngo ono aliwo ku implementinga nti yasalawo ekyenkomeredde Muhoozi kubanga tobulabanga n'ebyato kya Kimba Museveni tabyogerako akutta abantu abatadde mu gundi basement yakubye nga n'ateeka ku mutima we Museveni tayogera ku ekyo yeetondera bannakenya Muhoozi be yatiisatiisa okulumba nga tanaana balumbagana nga tekisobokana kusoboka n'alema okwetondera bannayuganda Muhoozi bwe yeewerera oteeka mu basement n'ebifaananyi n'abiteeka ku mutimbagano. Ndowooza okiraba kitegeeza nti bannayuganda bali so cheap mu maaso g'abantu abo tebakola makulu bo bwe basalawo kwegamba nga munugamba talinaawo kyawo kya nnyo abo ffe tubategeerera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati munnange bwe tugenda mu kkooti wano e Nakawa, kkooti enkulu ewulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye, omulamuzi agambye omusango siguvaamu ate nga munnange legal team ya Dr. Kizza Besigye bwetyo nga emusaba nti munnange wali badde omusango guvaamu tya Ndagawa mujjukira ndowooza n'omusango 221 nga General Museveni alina okuguva Owiny-Dollo alina okuguvaamu omusango ogwo ogw'akalulu n'agamba sibigina bwendaga mwagala kungobya ku mulimu mubadde kimwe mwagumpa. Kakati munnange omulamuzi Emmanuel Baguma naye agaanye okustepinga down okuva mu musango ogulimu nga Dr. Kizza Besigye. Kakati omulamuzi agamba nti bye bamunenya oba bye bamugamba nti kyali si kyali, bagamba nti alina bias, alina obukyayi ku Dr. Kizza Besigye n'abantu be bonna.
agamba si bwe kiri. Kwegamba omuntu waba akulinako obukyaya akusaliranga kigamba yaba yateekeza edda sayidi buli kimu akkiriza bukkiriza ti ewamma kituufu laba otunula ng'omubbi olabika oli mubbi kuba laba otunula ng'omubbi oyinza n'okubanga katugeze oyinza okuddaawo n'agamba ti njaba ekikazi ekyo kibi n'obubi kibi ekisajja ekyo kibi kiri agire kinfaanira bubi lekaleka kireka kyakola n'omusango n'akola ki n'atali oyinza ogamba akakazi akampi ako nze nakowa obukazi obumpi kale kakaaguza omusango akasajja ako nakowa agasajja ago agawaguufu agasajja agawaguufu ago gawanvuwa galagawa okuba ye mumpi agawanvu wakiga yaguza kakati mu ngeri efaanaganako bwetyo ye bias kakati yoba eyajijjawa oba oyagala tufiiriza tunaalyawo gwanaalabirira famire zaffe ndowooza bias weeva kakati munange bwatyo n'ategeeza agamba kooti kati yeetegeeza kuba naye kenyini ate ye mulamuzi ye yasala lwaki oba aguveemu oba taguvaamu kati yeewaako ensala ng'agamba nti sisobola kuva mu musango guno kubanga tewaliwo valid reason for me to recast myself. Tekisoboka. Sisobola kuvaamu nga lwaki nguvaamu golaba kisoboka enkima tesala gwa kibira. Kaakati defense team ya Dr. Kizza Besigye bwe bati munange bo baali basabye nti omulamuzi tasobola kuhandolinga nsonga eno mu butuufu bwayo n'amazima na bwenkanya naye omulamuzi Baguma n'alemerako n'agamba nti tewaliwo bukakafu oba evidence to support such claims. Tewaliwo bukakafu nti sisobola kugukwasaganya mutya mwe abali mutima gwange mumanyi kaakati munange kitegeeza nti omusango guno okukwatagana ne political activities eza Dr. Kizza Besigye ne banne be bamuvunaana nabo gugenda kusigala nga guli wansi wa omulamuzi Baguma under Justice Baguma's supervision. Okugenda okusigala tewali kukyusaamu yadde tewali kale bunnange ensonga zikyagendera ddala mu maaso naye omulamuzi ng'amaze okubeera ng'awa okukakasa nti tajja kuva mu musango bw'atyo n'atuuka n'ogamba nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye treason cases misango gye bamuvunaana mingiko n'ogwo okulya mu nsi olukweno bwemwebuli tya tugenda kugusala ddi. Omulamuzi atubuulira Baguma kaakati ng'amaze okunywera amaze okwewaako ensala nti siguvaamu siina gyendaga sijja kuva Kampala ŋŋaanyi yoba Lady Banton yalagawa yayimba akayimba ako sijja kuva Kampala ŋŋaanyi nemedde annange naye yaliwo amannya gange amatuufu bampita Tony noonya mani kali akala bali baketa noonya mani ako nako kaaliwo street jam awo eri mu industry eri yatwatera okugendayo Lady Banton nga yaliwo tuli baana batoto tumuko tuli mu kyasoma kakati High Court wano mu Kampala munnange bwetyo yatudde nga 19 August 2025 era negamba nti September nga 2025 yegenda okubeera hearing date ku musango gw'okulya mu nsi olukwe Besigye ne munne Abedi Lutale ne UPDF soldier Captain Dennis Ola Dennis Ola yes yoyo nsango gye babavunaana kale munnange ne batubuulira nti nga lumu September 2025 mwezi gwa mwenda kakati munnange okusinziira ku hearing notice eyo era nga eno bwetyo yatutegeezeddwa
Assistant Registrar wa Kooti Samuel Twakire agamba nti obujulizi mu musango guno bugenda kutandika munnange okubeera nga buleetebwa saawa zijja kuba 5 zennyini ez'okumakya 11 am. Nga bwe tutyo munnange tuli butoola mu criminal session of the High Court nga tuwuliriza kaakati munnange basuspects bano bali ku misango egy'okupolotinga okujjako gavumenti baali bategeka olukwe okujjako gavumenti ya General Museveni. Bano nga bongerezako nga bagamba okusinziira ku charge sheet bagamba nti nga ate bamanyi bulungi nnyo bakimanyi bulungi nnyo nti ono yalondebwa bannayuganda mu 2021 ako bakaagala nnyo ng'omusango guwedde ogwakalulu nga bamaze kooti emaze okuwa ensala nga bwe bakoze ekyo bakitegeese nga bajja bagamba nti President wa Uganda omulonde kakati mune batugamba nti ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti ono yalondebwa abantu 2021 kali bwe batyo nga bagezako batyo okwagala okumuggyako kakati era emisango emirala gye babavunaana kwe kumanya ku lukwe olw'okumamulako gavumenti ne balemererwa okubeera nga bategeeza relevant authorities kati nga SFC poliisi wamu ne UPDF officers ti bannange twagala kuggyako gavumenti tuzze okweruupa kubanga bagamba be baali babitegeka nga basuse n'okuleeta drone n'ebizuuka bimutasobwa babalule ennyonyi ya Museveni. Museveni ennaku zino atambulira mu gundi Uganda Airlines ennyonyi ye bagamba yakola ki yakwama yagitya alowooza yinza okumusuula ekigo oba bapulaninga kugula ndala oba baagigula naye tebanatugamba mawulire gaali badde gayita nti bagiguze yiino kakati munnange mu kampu ya NRM juzi Ssebujjunganda yagamba nti bano Ssekikubo ne Tiikasiimire baalemererwa okuvaayo lumu mu NRM beesibayo ate nga sibaayo jjukira bano babalaba nga Rebel MPs buli kaseera bwe babeera naye bano nze nyinza okugamba nti waliwo ensonga juzi ofuna Opondo gye yayogerako yagamba nti Museveni abo bonna ababeera bagudde mu kamyufu nga bathreatening okwesimbawo nga ba independent Museveni abayita n'abawa ssente kakati okugwa mu kamyufu ka NRM kitegeeza nti ate oba okyalinayo akasente ak'okukombooza singa obeera careful n'otandika okuthreateninga ngenda kwesimbawo tulaba twakajabo ne twakajaba ajja kudiba nabyo kubanga ndowooza era awa Museveni awa abo abali relevant ssente baalaba nti oba bantu be biki bwe bityo kakati Bassekikubo bano juzi yali ku NTV n'agamba nti ajja kwesimbawo agenda yekuba kati baawe ensala olw'emiyaga ne bagamba nti tribunal negamba nti Rashande nti yasinga akalulu era bino byonna Ssekikubo byeyawa abantu tewaaliwo mazima na bwenkanya bakozesa obubbi efujjo amagye n'ebirala mbu ebyo tebiriimu nsa kati n'avayo n'agamba nti talabanga munnange bukunsa bufaanaganako ng'obwo bwatyo nti yeebuuza ku bantu kati abalonzi era nti agenda kujja nga independent kakati naye yasinya ku kintu ky'okubeera independent naye ng'era ali ajjira mu NRM kugamba ye asigala mu NRM n'ajja nga independent kakati ekyo nakyo munnange kiri awo yes asobola okubeera nga byayogera ku sayidi eno oba oli awo endala kati ng'eya opposition nga byamaanyi naye still akyali wa NRM ekikulu ekimusibayo ye kubeera nti nno wa NRM kitegeeza ki muganda wange nti awo wateeka okuba waliwo akawogo nga bo Rebel MPs kubanga mu biseera biri Museveni abadde nga ajja abayita nga buli tuba tunatera ogenda mukulu n'abayita ne beetonda naye kakati guno omulundi ne bagezako ndowooza okubasuula nga muhoozi akiwumyemu omutwe okujjukira nti kati yagamba nti SFC egenda okukuuma akalulu engeri kiri nti munnange ye CDF kitegeeza nti agenda kakasa nti baatayagala bagwa kubanga yeewerera Bobi Wine enkya n'eggulu nti oyo Nuupu tegenda kufuna yadde jjukira nti bwe mumala okulonda obululu bwonna ateera still UPDF yebeebukola ki yebeebukuuma kati ki ekigenda mu maaso awo nga UPDF eri mukuuma obululu obwo kubanga
zino forms eno zino abantu ze babeera balina eno nazo ababeera bazirina baziyita batya ezo nzeerabidde forms ezo eziba ziriko ebivudde ku polling stations ez'enjawulo batera okuziwamba ne babateega bagati ani agirina ne bamukwata ani agirina abo bonna babakwata ne babasiba weebuuza nti lwaki UPDF ebeebanoonya ababeera balina forms ezo eziriko obululu ebivudde mu kulonda babakwata era abasinga obungi tebatuuka gye bazitwala tebatuukayo kati bo ne basigaza bino bye batwala wali ku Electoral Commission bigenda okutuuka ku tally centers ne bakola emibiro gyabwe bagenda okubituusa wali ekyambogo ewa byabakama nga byayogera byonna tetulabawo nduluze tebaleeta okuba eno ku gurawundi kale protest vote kalonde kasuula akalulu ate munnange kakuume kabanje kakati awo mu kukalonda tujja kukalonda okukakuuma tubeerewo naye okakuuma jjukira nti amagye galina bwe gakola ki bwe gakoma okutukkiriza okubeera nga tukuuma akalulu ako kuba kati kitegeeza nti kati figures n'obululu buno bwe babeera babaze oba bubokisi kati babitutte amagye gali ku oda ya muhoozi yalayira edda nti ekyo kikafuuwe omuntu civilian okukwata entebe y'eggwanga kikafuuwe Bobi Wine okulingiza ku ntebe y'eggwanga yabirayira era awo munnange bannayuganda njagala mukimanyi nti struggle ekyagendera ddala mu maaso mwe kimuba mumanya nti oyinza okwesanga 2026 era extra effort egenda kwetaagisa awo okusobola ddala okukakasa nti abasajja ate tebasala magezi kubanga tebalina nsonyi era bo baagala kikolanga bulijjo bagenda buli kimu munnange kikasitomayizinga mu ngeri yaabwe bakituuse ku mutendera gwe bakola ki bwe baagala nga kiri mu feva yaabwe kitegeeza nti awo busungu bulina okubaawo teri kuzannya mulangiridde biki ebyo so siruli byabakama bamubuuza ti naye byolangirira obijjawo ffe nga bye tubifuna birala kuva eri bye bino ffe byetufuna intaneti iyo nga tevaako ffe tulina special intaneti bagijjeeko buli kimu bakijjeeko tuli mu kizikiza olwo nga bakola obubbi obw'enkukunala kale munnange ne ku bano bati kansiimire Theodore Ssekikubo already muhoozi yalayira dda nti abo era mwalaba abasirikale nga bazina n'amazina nga Russia bamukoze eki bamulangiridde kati biri ku mudumu gwa mmundu nti awo Uganda weeri waliwo kye bayita omudumu gw'emmundu waggulu awo kati its civilian rule against military rule oba okitegeera twagala gavumenti nga yaba civilians eve mu mikono gy'abamukwata mmundu naye nga bwe nkugambye nti already Ssekikubo ye nti alwanira mundu mu NRM mukama amusaasire naye nga abasajja munnange emyaka 25 gyamaze abantu bagamba nabyo gimala wali badde okomaawo emyaka 25 oba olina kyobanja mu parliament tubuulire oba olina amabanja tukusondere bana NRM abamu bwe bati bwe bakola ki bwe bagamba kakati munnange eyo nga tumaze okuvaayo ate kati munnange si birungi yadde n'akamu nsonga z'amabanja bizinensi zikalubye bannange KIU already egenda munnange ku auctioningibwa egenda kutundibwa ku Nyondo era munnange university neetudde kuyiika eziri mu 61 n'omusobyo naku zomeza 27 omwezi guno gw'omunaana muganda wange bamaze dde okubeera nga ate bakola enteekateeka kooti yamaze dde okubeera nga ekkiriza nti munnange egende ku public auction naku lugenda kubeera lwakusatu kakati era ssaawa 5 ez'okumakya munnange ku lunaku olwo nakuzomeza 27 kiba kitegeeza nti ku auctioneers office wali e Nairobi bino biri Kenya bwe bati munnange bagenda kuba bagiteeka ku katale era bamaze okubeera nga batuwa details abagenda okubeera nga baagala okugiwangulira ne bannyonnyola details biki ebiriko ebizimbe ebiriko
ne sente meka z'osooka otteekayo nga deposit. Kaakati muganda wange ne balance omusasula ddi bagenda ku 9 singa oteekayo n'owangula. Kale bano bagamba nti beewola nti obuzibu bwava mu kwewola zaali milioni 10 eza milioni 10 10 million eza dola ze beewola okubeera nga badevelopinga campus. Kakati kirabika ne bigaana okubeera nga bimukaka bumanyi business era munnange okukakkana ate nga tegenze ng'egenze university kitalo nnyo era bwetyo egenda kuba eteekebwa ku nnyondo. Kale munnange kankobe wano ate tusinkane omawulire gaffe agadde ku wano ku Uganda Ate Lodge nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.